Tatango moya tuse ye wabera wenjaulo tatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Amurugana mukama yebazibe nsenza balaba kumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyani dobozi yenzo omumbejja wa Yesu NKSM. Mwasize mutya ila mwasibye mutya buli munakadeke jali siromanyi siro abayenza nerisa ngulumiza mukama nti atukumye fennanga tuli balamu. Yes, ompya yakatwegatako wano kumbejja wa Yesu tubaawo nakumanya mukama tutegeera amazima ga mukama. Nga kaseera kano katuli ka Bible reading. Yes, tusaba no wembef la bakubaka bosanze liking, commenting, oluvanyuma subscribing. Mukama ajja kukola obulungi. Ne wansi yatubayo ne videos ennungi. Akaseera kabadde kakyankwatamuko. Si kaseera naye waliwo embeera ebadde kyantawanyamuko naye nga tugenda kuddamu tutambuze programu yaffe ya weeki nga bwe yali naye nga tujja tugenda maaso ne Bible reading yaffe. Mbagala nnyo. Yes, kale katikowola omwoyo wa Mukama. Naye ng'okyobamanya Mukama yasinga okutwagala. Tuli mu kipatabo kyaffe ekipya ekya Yoswa oba Yoswa. So, atwegattako yenna. Ebitabo byaffe eby'emabega twabimala osobola okugenda n'olaba obubaka obwo emabega osobola okufollowinga obulungi. So, katikowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama taata tukwaniriza omukulungi wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, ojjo wamba ekifo kino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana egyo emyoyo emibi Mukama taata egitatuganya na kubeera mu kubeerawo okwo, egitatuganya na kutegeera bigambo byo. Taata ekibi kyonna ekibadde kitufugiramu olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twala obufuzi, twala amatendo, ogulumizibwe mu buli kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama fuga nga tusoma olw'okulembere mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Leka tutegeere ebyo bye tulina okutambuliramu, bye tutalina tutambuliramu Mukama taata totuganya obitambuliramu ku lw'ekisa kyo n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mwoyo wa Mukama kulembera. Essula ey'omunaana. Mukama n'agamba Yoswa nti totyanga so tokankananga, twala abantu bonna abalwanyi naawe ogolokoka olinnye ku Ayi. Laba nkuwadde mu mukono gwo kabaka wa Ayi n'abantu be n'ekibuga kye n'ensi ye. Era olikola Ayi ne kabaka waamu nga bwe wakola Yeriko ne kabaka waamu. Naye omunyago gwakyo n'ente zaakyo muli byetwalira okuba ebinyage byammwe. Muteegere ekibuga ennyuma waakyo. Awo Yoswa n'agolokoka n'abantu bonna abalwanyi okulinnya ku Ayi. Yoswa n'alonda abantu 300 abazira ab'amaanyi n'abasindika ekiro. N'abalagira ng'ayogera nti, laba, munaateegera ekibuga ennyuma w'ekibuga. Temukibawala nnyo ekibuga naye mwenna mweteeketeeke. Nange n'abantu bonna abali nange tunaasemberera ekibuga. Awo bwe banajja okutulumba ng'olubereberye ne tulyoka tudduka mu maaso gaabwe. Nabo banajja okutugoberera okutuusa lwe tunaabasendasenda okuva mu kibuga ewala, kubanga banayogera nti badduse mu maaso gaffe ng'olubereberye kye tunaava tudduka mu maaso gaabwe. Nammwe munaagolokoka we muteegedde ne mukwata ekibuga, kubanga Mukama Katonda wammwe anaakiwaayo mu mukono gwammwe. Awo bwe munaamala okukwata ekibuga ne mukyokya omuliro okugoberera ekigambo kya Mukama bwe munaakola, laba nze mbalagidde. Yoswa n'abasindika ne bagenda bwe banaateegera. Ne babeera wakati wa Neseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'e Ayi. Naye Yoswa n'asula ekiro ekyo mu bantu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'akuŋŋaanya abantu n'alinnya ye n'abakadde ba Isirayiri mu maaso g'abantu ne bagenda e Ayi. Abantu bonna abalwanyi abaali naye ne balinnya ne basembera ne batuuka ekibuga we kiraba. Ne basimba olusiisira ku luuyi olw'obukiiko obwa kkono olw'e Ayi, era waaliwo ekiwonvu wakati we ne Ayi. N'atwala abantu nga 50,000 n'abateekateeka okuteega wakati wa Beseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga.
Bwe batyo bwe baateekateeka abantu, eggye lyonna eryali ku bukiiko bwa kkono obw'ekibuga era n'abateezi baabwe abaali ebugwanjuba obw'ekibuga. Yoswa n'agenda ekiro ekyo wakati mu kiwonvu. Awo lwatuuka kabaka we Ayi bwe yakiraba ne banguwa ne bagolokoka enkya n'abantu ab'omu kibuga ne bajja ku Bayisirayiri okulwana, ye n'abantu be bonna, mu kiseera ekiragiddwa mu maaso ga Alaba. Naye teyamanya nga waliwo abamuteeze ennyuma w'ekibuga. Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne beefuula ng'abagobeddwa mu maaso gaabwe, ne baddukira mu kkubo ery'eddungu. N'abantu bonna abaali mu kibuga ne bakuŋŋaanyizibwa okubagoberera, ne bagoba Yoswa, ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga ewala. Ne mutasigala muntu mu Ayi newaakubadde mu Beseri atazze kugoba Isirayiri. Ne baleka ekibuga nga kigguliddwawo ne bagoba Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, galula omuwundo oguli mu mukono gwo ku Ayi, kubanga naakikuwa mu mukono gwo. Yoswa n'agalula omuwundo ogwali mu mukono gwe eri ekibuga. N'abateezi ne bagolokoka mangu mu kifo kyabwe, ne baddukana mbiro bwe yamala okugolola omukono. Ne bayingira mu kibuga ne bakimenya, ne banguwa ne bookya ekibuga omuliro. Abe Ayi bwe baalaba ennyuma waabwe ne batunula, era laba omukka ogw'ekibuga nga gunyookera mu ggulu. Ne bataba na maanyi ga kudduka okugenda eri newaakubadde okudda eno. N'abantu abaali baddukidde mu ddungu ne babakyukirako abaabagoba. Yoswa n'Abayisirayiri bonna bwe baalaba nga abateezi bamenya ekibuga n'omukka ogw'ekibuga nga gunyooka, awo ne bakyuka nate ne batta abe Ayi. N'abalala bannaabwe ne bava mu kibuga okubalumba, ne babeera wakati mu Bayisirayiri, abalala eruuyi n'abalala eruuyi, ne babakuba obutaganya muntu kusigalawo newaakubadde okudduka. Ne kabaka we Ayi ne bamukwata nga mulamu, ne bamuleeta eri Yoswa. Awo Abayisirayiri bwe baamala okuttira ddala abaali mu Ayi bonna mu lusenyi mu ddungu lye baabagoberamu, bonna ne bagwa n'obwogi bw'ekitala ne baggwaawo. Abayisirayiri bonna ne balyoka bakomawo e Ayi ne bakikuba n'obwogi bw'ekitala. Awo bonna abattibwa ku lunaku olwo, abasajja n'abakazi baali 1,012, be bantu bonna abaali mu Ayi. Kubanga Yoswa teyazza mukono gwe bwe yagaluza omuwunda okutuusa lwe yamala okubazikiririza ddala abaali mu Ayi bonna. Wabula ente n'omunyago gw'ekibuga ekyo Abayisirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe ng'ekigambo kya Mukama kye yalagira Yoswa. Yoswa n'ayokya Ayi bw'atyo n'akifuula ekifunvu emirembe gyonna era ekyazika ne kaakano. Ne kabaka we Ayi n'amuwanika ku muti okutuusa olw'eggulo. Enjuba bwe yagwa, Yoswa n'alagira ne baggya omulambo gwe ku muti ne bagusuula ku muzigo wankaaki ow'ekibuga, ne bagutuumako entuumu ennene ey'amayinja ne kaakano. Awo Yoswa n'alyoka azimbira Mukama ekyoto, Katonda wa Isirayiri, ku lusozi Ebali, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabalagira abaana ba Isirayiri, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, ekyoto eky'amayinja amalamba, omuntu g'atassaako kyuma kyonna. Ne bakiweerako ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, ne bamuleetera ebiweebwayo olw'emirembe. N'awandiikawo ku mayinja amateeka ga Musa ge yawandiika mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'Abayisirayiri bonna n'abakadde baabwe n'abaami n'abalamuzi baabwe ne bayimirira eruuyi n'eruuyi ez'essanduuko mu maaso g'abakabona Abaleevi abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Si nzaalwa bokka, naye ne bannaggwanga ekitundu kyabwe kimu olusozi Gerizimu gye lusimba, n'ekitundu kyabwe ekirala olusozi Ebali gye lusimba, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira, basookenga okusabira omukisa abantu ba Isirayiri. Oluvannyuma n'asoma ebigambo byonna eby'amateeka, omukisa n'okukolimira, nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka. Tewali kigambo mu byonna Musa bye yalagira Yoswa ky'ataasoma mu maaso ag'ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri, n'abakazi n'abaana abato ne bannaggwanga abaatambulanga mu bo. Essuula ey'omwenda. Awo bakabaka bonna abaali emitala wa Yoludaani mu nsi ey'ensozi ne mu nsenyi ne ku ttale lyonna ery'ennyanja ennene Lebanooni gye lusimba, Abakiiti n'Abamooli n'Abakanani n'Abaperizi n'Abakiivi n'Abayebusi
bwe bakiwulira ne balyoka bakuŋŋaanira wamu okulwanyisa Yoswa n'Abayisirayiri n'omwoyo gumu. Naye abaali mu Gibyoni bwe baawulira Yoswa bye yakola ku Yeriko ne Ayi, ne basala amagezi ne bagenda ne beefuula ng'ababaka, ne batwala ensawo enkadde ku ndogoyi zaabwe n'amaliba ag'omwenge amakadde agaayulika agaatungirirwa, n'engatto enkadde ezibotose mu bigere byabwe era nga bambadde ebyambalo ebikadde, n'emmere yonna ey'entanda yaabwe ng'ekaliridde ng'ekutte obukuku. Ne bajja eri Yoswa mu lusiisira Girugaali ne bamugamba ye n'abantu ba Isirayiri nti tuvudde mu nsi wala, kale kaakano mulagaano naffe. N'abantu ba Isirayiri ne bagamba Abakiivi nti woze ewammwe muli wakati wa nsi yaffe, naffe tunaalagana tutya nammwe? Ne bagamba Yoswa nti tuli baddu bo. Yoswa n'abagamba nti muli baani era muvaawa? Ne bamugamba nti abaddu bo bavudde mu nsi wala nnyo okujja wano olw'erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga twawulira okwatiikirira kwe ne byonna bye yakola mu Misiri, ne byonna bye yakola bakabaka ababiri ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani, Sikoni kabaka w'e Kesuboni ne Ogi kabaka w'e Basani eyali mu Asutaloosi. N'abakadde baffe ne bonna abaali mu nsi yaffe ne batugamba nti mutwalire olugendo olwo entanda mu mikono gyammwe, mugende mubasisinkane mubagambe nti tuli baddu bammwe, kale kaakano mulagaane naffe. Emmere yaffe eno twagisibirira entanda yaffe mu nnyumba zaffe ng'ekyabuguma ku lunaku lwe twavaayo okujja gye muli. Naye kaakano laba ekaliridde era ekutte n'obukuku, n'amaliba gano ag'omwenge ge twajjuza gaali majja era laba gayuliseyulise, n'ebyambalo byaffe bino engatto zaffe bikaddiye olw'olugendo olunene ennyo. Abantu ne batwala ku ntanda zaabwe ne batabuuza bigambo eri akamwa ka Mukama. Yoswa n'alagaana nabo emirembe, n'alagaana nabo obutabatta, n'abakulu b'ekibiina ne babalayirira. Awo mu nnaku 3 nga bamaze okulagaana nabo ne bawulira nga baliraanwa baabwe era nga baali wakati waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batambula ne batuuka mu bibuga byabwe ku lunaku olwokusatu. Ebibuga byabwe byali Gibyoni ne Kefira ne Beerosi ne Kiriyasuyalimu. N'abaana ba Isirayiri ne batabakuba kubanga abakulu b'ekibiina baabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, n'ekibiina kyonna ne kyemulugunyiza abakulu. Naye abakulu bonna ne bagamba ekibiina kyonna nti twabalayirira Mukama Katonda wa Isirayiri, kale kaakano tetuyinze kubakwatako. Bwe tunaabakola bwe tutyo okubaleka nga balamu, obusungu buleme okutubaako olw'ekirayiro kye twabalayirira. Abakulu ne bagamba nti mubaleke nga balamu. Ne babeera abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina kyonna ng'abakulu bwe baabagamba. Yoswa n'abayita n'abagamba nti kiki ekyabatulimbya nga mwogera nti tuli wala nammwe nga muli mu ffe? Kale kaakano mukolimiddwa, so tewalibula kubeera mu mmwe abaddu ennaku zonna, abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ennyumba ya Katonda wange. Ne bamuddamu Yoswa ne boogera nti kubanga abaddu bo baategeezebwa ddala nga Mukama Katonda we yalagira Musa omuweereza we okubawa ensi yonna n'okuzikiriza bonna abali mu nsi mu maaso gammwe, kyetwava tutya ennyo olw'obulamu bwaffe ku lwammwe ne tukola bwe tutyo. Ne kaakano laba tuli mu mukono gwo, bw'olowooza nga kirungi era kituukirivu okutukola, kola bw'otyo. Era bw'atyo bwe yabakola n'abawonya mu mukono gw'abaana ba Isirayiri okubatta. Ku lunaku luli Yoswa n'abafuula abaasiba enku era abasenyi b'amazzi eri ekibiina n'eri ekyoto kya Mukama, ne kaakano mu kifo ky'anaalagiranga. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu kitabo kyaffe ekya Yoswa. Abampeera omukisa Mukama nga tweyongerayo, teweerabira mupya kusubscribinga, likinga, commentinga. Oluvannyuma kona ka notification bell ojja kuba ofunye obutuuze mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo naye Mukama yasinga okutwagala. Mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetoolola. Leka bye tuyize bireme okutuddukako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Shalom, 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 shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata
Tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu